Enteekateeka y'akalulu twagitandiseeko okubulula ku lwebwakedde era nga mpuliriza munnayuganda ebitundu byonna bye tubadde twakusiigira ekifaananyi nga bwe bitambula era embeera ekyali y'emu. Ndi wano mu bitundu by'ekyanja okulonda tekunnaba kutandika ku polling station wendi naye nga ekikyasibye okuba nti okulonda kutandika mashini zikyagaanye okukola ebitundu ebisinga obungi. So kulayini kuno nyinako abantu ab'enjawulo abali mu bitundu ebitali bimu nabo njagala batubuulire embeera nga bweyimiridde. Olikyanja polling station bagiyita batya eyo? Ndi ku polling station Lop walondera era ng'eyitibwa VU wano ekyanja wetuli era nga ntegeddeko nti Joel Ssennya agenda kulonda ku ssaawa 4 n'ekitundu. Tetumanyi oba obudde bwe bunaatuukira okulonda kunaaba kuggyiddwako akawuuwo nga machines ziteredde. Naye nga sinabagenda nnyo mu maaso njagala nsooke nkumumba ejja Joyce Ndagirete bandeke abadde nabatubuulirako gye yakoledde olwaleero atubuulire ebina gy'ayitidde biri bitya. Joyce. Yes, abo. Nsekuwulira. Yes, butolevu mumbejjali wano mu bitundu bya Kyengera Town Council naye obutayawukanako ate ne mu bitundu ebyo. Kyengera Town Council naye okulonda tekunnabanga kutandika olw'ensonga ntambudde polling stations ez'enjawulo waliwo ennyini ku Mugongo Primary School wensookedde ku ssaawa ebaddemu yennyini abalonzi bo nga weebali naye nga ebikozesebwa tebinaba kubeera nga bituuka. Buddo Junior Primary School wano e Buddo nawo abalonzi babaddewo ebikola byonna nga weebiri okuggyako obuuma nga tebunnatandika nga tebunnaba kubeera nga butuuka. Kati mu kaseera kano ndi ku ssomero lya Matutu Primary School wano e Nakasozi era mu Busiro East. Eno abalonzi kyensobola okugamba nti bangi ddala bali wano ku kisaawe eky'Amatutu we bagenda okubeera nga balondera naye era scenario y'emu mu kaseera kano woowulirira bino kati ekibadde kisibye olw'ensonga nti era nawe machines zikusibye genda maaso. Okay, anti bale mpuyabala. Mu kaseera kano obuuma obubadde bulindiriddwa bumaze okubeera nga ate butuuka. Kati ate ekirala ekikyasibye ensonga abakulu baleese bu box mwe bagenda okubeera nga ate basuula obukonge ate ne beerabirayo obusaanikira. So abantu bali wano balindiridde kati balinda busaanikira okubeera nga batandika okubeera nga ate balonda okuggyako ekyenjawulo jjukira gwawuliriza Busiro East bali omukulu Walukaga Masiyasi bamujja mu kulonda naye obukonge buno ballot papers alabikiddeko. So abantu beno bali mugezaako bategeeza nti owaaye bw'onoolonda Walukaga akalulu kagenda kubeera nga kafugwe londa muntu wakasaba nga si Walukaga. So sofa abantu bangi wano wennyini wendi naye nga kyalindirira busaagire ebintu bibeere nga bitambulira ddala bulungi. Yes. Walukaga ku ballot paper kwali? Yes, Walukaga Mathias kwali era yali ku kabonero ka ambulera oba gye twali bagiyita ya National Unity Platform. Kale genda maaso. Omukulu Segona Medad wano wennyini wendi wagenda okubeera nga alondera era tumusuubira okubeera nga atuuka. Then omukulu Magola agenda kubeera nga alondera ku ssomero lya Kasero Primary School wali mu bitundu by'Ebuloba ku ssaawa zigenda kubeera 4. Haji Kiyimba mulese ku ssomero mulese wali ku Njeru Koko Njeru wabadde agenda okubeera nga alondera zo nga bwe nakutegeezeza nti yatuuseewo mu budde naye ng'ebikozesebwa tebinaba kutuuka so nga bakyali awo bakyalindirira naye nga tugenda gezaako okulaba nga tukuwa ebyo byonna ebifa mu bitundu eby'enjawulo okulonda gye kugenda okubeera gwawuliriza. Okay, tweyanziza Peterson Kago muganda wange Rozio ninako bina baby ku line kuno njagala bulire bannayuganda bigenda maaso gyali. Bina wanje sebo ense kuwulira. Well, ndi wano ku Bukoto 1 kuna Muli zone nga bwe twakedde dda neera kati bwe twogerera abantu bo batandise okugenda but the challenge was gender bawano ba representatives of Electoral Commission wade batubuulira nga batugamba nti abantu 10 bwe banaaba tebaliiwo okubeera nga basooka mu mashini nga zitandise okukola awo ate yolekewe eri so tulinza ate mashini zitandika okukola ate olinde ne 10 be bawandiisizza so ate bwe ntandika okulaba wano ndaba abamu bafuluma naye ate
one consoling thing endala gye batugambyeko nti bali 10 yes baba registering because ba witnesses nga bagulawo boxes naye ate katimbo abanayingira mu machine abanasooka 10 lwako kati bano ba registering bayingira mu machine naye mbu abanayingira mu machine 10 ate abo bali okay bagenda okutunuulira kati nendyoka nebuuza bana ba witnesses n'abanasooka 10 bigenda kubeera bitya naye ate yo neŋŋamba ati batugamba nti ne banaba tebaliiwo tetusobola kubala bululu ati oli naŋŋamba nti abantu kasaba agent webali naye ate nga electoral commission yatugambamu kirala so byebiri wano naye nga abantu batudde ebweru mpozi kyenjagala okugamba nti wano ku Probel Primary School Munakawa wano ku Namuli Zone amaduuka bagaggadde so 100 meters gye batugamba baziggadde like amaduuka si maggule but there are cars parked outside, there are people waiting wabweru bonna balinze kulonda abalala baddayo bembuuzizzaako bagamba bagenze kunywa caayi ate kati ono aye agenze bugenzi yagambye atudde naate nga agent pozi nekiraka ate wekyetaba wano like abantu okutuula awamu it's also easy for people to do what? To campaign. Because owulira olinaga batulemesa kulonda gundi kati baagala tukoowe tumale tugende so that bantu asatu bakoze eki bantu asatu be balonda so that is the only challenge and mu kulaba nti people are getting irritated simanyi oba electoral commission testinga patience yaffe kulaba baani abasinga okubeera patient naye nga people are getting irritated kati oluusi olaba amaloboozi geeyongera and frustrating others. So nze ndi wano ku Probel Primary School Bukoto E1 the polling station ziri ssatu so we are waiting for the machines to work. Okay, webali nnyo bina beibo okuba nti otuusizzaako ensonga eyo katusabe abantu bongere okubeera abagumiikiriza baleme kwekyawa kubanga baneekyawa tewali agenda balondera. Sebo loziyo nnyinako Yusufu bali luno mu Uganda ali mu bitundu by'e Nateete. Yusufu wangi sebo eggwanga liiryo lyonna liryo webale nnyo basebo ne bannyabo abampuliriza nze Yusufu mu Uganda ndi mu bitundu by'e Nateete naye abantu bangi nnyo nga bw'okiwulira wano wendi waliwo polling stations 5 mu kifo kimu era wano wendi tukira nti Nateete eno kati tuli mu Lubaga South nvudde mu Lubaga North inasoose ku makya kati ndi mu Lubaga South era nga wano wendi tulina zones eziwerera ddala 12 omuli eya zone ya Central D wendi kati wennyini Kitoro Kigagga Chachi zone Ivumbi zone Kaiwa zone Mutulume zone ezo zinebbiri ziri mu north Factory zone Musoke zone Kajumbi zone Central C tuka oteeka Central A ne Central B ezo zone zezikola amaserengeta aga Lubaga era kati wetuli mukwano gwange ampuliriza naye obuzibu we buli nga bannange bamaze okwogera obuma bufuuse obuuma ayogera omu amagamaga ndi ne chairperson atwala ekitundu kino byamusobedde dda olw'ensonga nti yeetawula akirako namutala omunyagiko ente adda kweno polling station kikyaganye kweno obuma bufuuse ensonga maama kwaniza ku radio 4 ensi yonna ekuwuliriza kiki ekiganye okulonda okutandika amangu nziza nnyo ssebo aba radio 4 okulonda abantu nze ndi chairperson LC1 amanya Namutebi Rehema Lubega nga twakedde dda wano okuva ku ssaawa 11 nga kyetwagala nti polling station yaffe wano we tuli kati essaawa zino mu Central D ng'eriko abantu bangi tuwezaako abantu 200 naye obuuma bulizaidingi okutuuka ate n'obuuma nabwo bukoze eki bufudde era we tuli essaawa zino abantu tebanaba kutandika kukola ki kulonda naffe ekyokukola kikoze eki kitusobedde kuba kati abantu ababe batyo benjogeddeko
banatandika ssaawa mmeka okulo ate tumale essaawa mmeka. Bulidde oyogera ku oba oliawo yalibaddenga optional rather yalibaddenga ekiddako sikasi kiganjeka. Mbadde nteesa oba nga nsaba singa twakozesa regisita ezaffe zennyini ze twakozesanga edda singa tulina we tutuuse. So regisita weeziri oba oliawo kiba kikanye zisobola okuvaayo amangu nekikola. Regisita weeziri kuba ba MPs bonna buli muntu yafunye regisita. Kakati nze ngamba nti obuuma buba buganye tusobola okukozesa regisita naye kijja kulagira kuba mukama waffe byabakama gwetinda awo ekiragiro. Kale ndowooza owulira naye nga okutwalaku kati ate era nawalala ebikozesebwa tebinnatuuka. Nvuddeko ku polling station eya Natete Muslim Primary School ate wano obuzibu we buli bo abalondesa ku kitundu kino atusedda kubanga mbadde njogerako ne atwala polling station wano ku Natete Muslim Primary School eya Namutuzeti Minjo Elisa presiding officer nagamba nti tulinda supervisor waffe tanabakulabikako era nenjogerako ne mukulu Tayebwa Kenneth oyo naye nga ali ku AMU oyo naye angambye nti tulinda supervisor ate n'omulala ali ku MV to NAM amukisimu Brave naye agambye nti supervisor tanaba kutuuka nawala mu bitundu eby'enfuma naye nga saidi ya Wakalika ate woosanze batandise kulonda Wakalika wano nga ku bafederali awo Ewakaliga bali luno Ewakaliga byo obuma bubadde bumaze ogendako abamu babadde batandise batandika butandisi kubanga byo ebikozesebwa bibaddewo ebiri nga batandise okugezesa ebyuma naye nga ndabyewo abantu nga bakaaga abadde basenvula nga bagenda ku layini envudde Mengo awansoose wali ku saidi wano mu Muhamu Kasa awo layini ebadde empanvu nnyo ng'abantu bangi ekizibu kye babadde boogera ne bagamba nti ebyuma network egeneta kale nno yensonga yokka gyendabye ey'amaanyi ennyo bayinza okuba nga batereezaamu kubanga bw'otunuuliranga Lubaga North bw'otunuulira emyuka gye balina ddala 16 okuva kuli wali n'ogenda enakulabye n'ogenda Lubya eseeko mitundu by'ekasubi eseeko Namuŋoona ne saidi eno ey'Erungujja ate ng'ogenda saidi ya Butikkiro bo ab'Obutikkiro baadde batandise ng'obudde bo balabye yabadde process etambula simusire naye awalala nga mu Kisingiri bagenda kutandika butandisi kubanga tebannabako ebikozesebwa tebinaakutuuka bulungi ate nga ne saidi wano Natete wengi byo ebikozesebwa byatuuse dda era abantu bangi nga maama wakuganda kyapapa abantu bangi nnyo bali mu 10,000+ bonna weebali walo naye ng'olaba buli omu afuba okulaba nti atuuka kulayina ekyanga maama kati akasembayo okukubiriza abalonzi kati ate esobola okubakugamba wano. Okay. Peterson? Abalonzi baffe bakazawo okugumiikirizaako naye balabika bikyakoze bikyagaanye naye nga tubasaba bagumiikirizeeko ne mukama waffe byabakama engeri oba gye bagyeko netiwaaka obuuma tebugudde bugaana naye tusaba netiwaaka bagizeeko abantu baffe obuuma bulabude basobole okubeera nga bakola naye nga mbakubiriza basigewo tusobole okukola ki okulonda emaaso kale wete bwe kiri mukwano gwange Uganda esalawo olunaku n'olwali nange ennyongeza ya paso nkyayogedde tubeere bagumiikiriza obudde bulungi bwa teri nkuba era abantu bagezaako okulaba nti bajje okulaba nti balonda naye nga gyetulaga yonna tutambule bulungi kubanga tunafuna sofa buzibu bwonna bulala bwonna buyinza kuba nti obeerawo okwetandika konna wabula ekizibu kibadde kikyali kubuuma kubanga abantu bangi yate okubahandulira kyali olw'ensonga nti obuuma bukyaganye netiwaka si nnungi. Bwana Kagogwe sebo wali Natete South wo ekizibu kyekyo ate mpozi wali wekugambye ku Natete Muslim Primary School wo supervisor yanaba kulabikako era nkugambye nti abantu abavunaanyizibwa bo webali bambi abantu abo bakedde nnyo kubanga wonna natikedde okulawula sawa 11 nange nandi natandise okulawula era nga ekitundu lyentuuseemu sofa Lubaga North
emu ku division ezifuga ekibuga Kampala ekyo ensonga yokka gye tukyalira naye nga tugenda kubatuusaako byonna tubakakasa nti ekigambo kigenda mu maaso kyonna wano ku Radio 4 nze baliruna oku Uganda nga bulijjo ku Radio 4 wano mu bitundu by'ennateeti Bwanakagogwe webale nnyo obadde olina akala kombuuza sebo nja kuddira edda kansooke ng'omukisa abakulu abali mu studios babe nga bagenda mu maaso njagala okutegeeza munnaganda atuwuliriza nti omukyala Bina Baby wabadde ku Namuli zooni awo bantegeddeko nti ekyokulinda obuuma bakivuddeko akuli ebyokulonda ku polling station eziri awo n'agamba nti bakozesa endagamuntu bagende maaso n'okuba nti balonda obuuma babutadde ebbali wabula kusomozebwa kw'amaanyi nnyo ebibuuzo tubadde nga twebuuza bingi nti ku mulundi guno ddala obuuma buno byabakamali n'obukakafu nti bunaatambuza bulungi ensonga olwaleero tutandise okufuna ansa ez'enjawulo ku bibuuzo bye tubadde twebuuza era nga kati obuuma bwe buleese okudireyinga mu kulonda era okw'omulundi guno nga bwe kyali mu 2021 twakomekereza nga obuuma tubutadde ebbali ne tugoberera register ez'abalonzi mu ggwanga ne ku mulundi guno polling station ezimu zitandise kukola ekyo ntegeddeko nti ekalangala batandise okulonda ku ssaawa emu n'ekitundu yo obuuma bwakoze ku polling station ezimu kyokka ate awalala babivuddeko era ne bakozesa register kasita oba nga olina endagamuntu n'akakonge ng'ogenda mu maaso n'okulonda so ndowooza n'ebitundu ebirala byandibadde bidda ku nkola yaffe eri enkadde tekinologi eyagaanye mu njogera ennyangu Lozio wangi muganda wange otuwadde amagezi ge tuba tutambulirako yese otutambulira awo kubanga enkola empya ya digiti egaanyi okay 13 tujja batukuddira muganda wange okutuwa update yonna wonaabeera oli ku Radio 4